Ettaka ekkanisa y'Abadiventi lyekaanira liwerako eka 15 nga nnyini yasooka yali Ddamulira Musa kyokka nga we yafa yalirekera muwala we Anne Sophia Nantaba naye oluvannyuma n'alirekera mutabani we Kyeyune ng'ono yasooka okutunda ettaka lino. Godfrey Agenoga yagula eka 15 zino yazigula akimanyi bulungi nti kuliko ekkanisa y'Abadiventi ng'era okusinziira ku kiraamo kya Ddamulira yalagira nti ekkanisa tevangawo wabula era n'alagira ekkanisa obuteeyongezanga ku ttaka lino wadde okukolera ku eryo erisigaddewo. Mu mwaka gwa 2011 Agenoga yaguza Samuel Wamalayika 9 ku ttaka lino. Jackson ne nnyina Deodanta Nansubuga ne bawaako Abachina ba Joy Rip Company Uganda Limited. Najja wano n'aŋŋamba mukazi wange nti tuguze ettaka. Kabuze yo oluguze wa tuguze Ntenjeru tulina ettebera. Nze nti kale bane we bali ddala nga mwebaza. Ngamba naye nja kutwalayo konze kale. Wayitawo bennaku zaali ntono n'antwala ku ttaka n'alindaga ne tulirambula ne kyamaninga kwali n'aba 7 bennyini baali waawo tebalina kye baatugamba nako n'akatono nnyo n'akeddagala. Akulira kampuni eno Edward Mwebesa akakasiza nti bayita mu mitendera gyonna kyokka ne balemesebwa okukozesa ekifo kyabwe kati okumala emyaka 6. Waliwo Abachina be twakwatagana nabo baali baagala ettaka eryo era twagenda maaso ne tulibaliizinga mu mwaka 2016 naye okuva olwo Omuchina ayagala kukozesa ettaka lye bamulemesezza bano Abachachi okukozesa ettaka lye ate liizingi etambula. Bano bagamba batuukiridde buli bekikwatako mu nsonga z'ettaka naye ne balemerera okubalanga. Nga muzeeyi bwe yayogera wano mu State of the Nation nti ba-investor oluusi bakwatibwa bubi. Mazima nange ng'ampa obujulizi investor ono bamwetooloozezza nnyo. Wabula amyuka ssentebe w'ekyalo kijjudde Ntenjeru Peter Kyasa agamba nti bazenga batuula mu nkiko n'enjuyi zombi kyokka nga teri kituukibwako. Ettaka ly'aba 7 liriko enkaayana ya mirundi 2. Aba 7 bagamba nti lyabwe n'abalala bagamba nti lyabwe. Kaakati bajja mu mbuga yaffe okusooka mu kutandikira ddala. Ffe ne tukola ki ne tubasaba ebiwandiiko nga tebalina biwandiiko ne batugamba nti ebiwandiiko biri kireka. Bwe twogeddeko ne Elijah Sempala Muteesasiro okuva mu kkanisa ategeezezza nti ensonga zaabwe ziri mu kkooti ng'essaawa zino talina kyayinza kuzoogerako. Avunaanyizibwa ku by'obugagga b'ekkanisa y'Abadiventi Pastor Washa Joshua gwe tufunye ku lukomo naye ategeezezza nti tasobola kwogera ku nsonga zino kubanga ziri mu kkooti. Ebyemizannyo